amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Nkwebaza gy'osobodde otuusaako engalo n'okuba ng'okyekuumidde ku mukutu kadde k'amawulire nze Joan Navubya. Abadde akulira oluuyi oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba awaddeyo yafeesi eri mubaka Muni Joel Ssenyonyi n'amusibirira entanda y'okuyimiriranga ku magulu ge ng'akulira oluuyi oluwabula gavumenti wakati mu kusoomoozebwa okungi okutera okubeerawo ebiseera ebisinga bw'atyo n'amusaba akolagane na buli waludda oluwabula. Ofuna ebikusoomooza byonna enywera yerima sina kubuusabuusa tujja kugenda mu maaso ate n'okusomera tekujja kuvaawo n'ebino ssebo si birimu okulya ice cream naye nkusaba obeera n'embavu okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa buno okwaŋŋanga bakulembeze bannaffe ab'ekyejo naye nga bakola gwa kwogera bakalima engobya waliwo n'abamalamu amaanyi abakola nga beefuula nti bamanyi nnyo naye toni kyabasobola kukola abanaku ba lubojje batasobola nakwetta nsiri waliwo n'abatya okubaako kye bakola kubanga batya okukola ensobi abo bonna weetaaga obategejja kuzuulayo n'ebika ebirala naye abo abasatu bensobodde okwetegereza emyaka 2 n'ekitundu ofune embavu buli omu muggyemu omulimu. Omuwala Martha Nkwanzi alabise ku kkooti eya Nakawa oluvannyuma lw'omulamuzi Elias Kakoza okumufulumyako ebiragiro ebimugombamu obwala olw'okwobulankanya obutalabikako embuga kyokka nga teyali yafulumizibwako ebiwandiiko biyitako embuga okuviira ddala omwaka oguwedde. Ono ye muwala w'omugenzi Naggaga Nikolina Jange Henry Katanga eyasangibwa mu maka ge Mbuyanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi nga mufunga kigambibwa mbu maka ge mwe yakubibwa ekyasi. Abavunaanibwa mu ttemu lino bali basatu okole Martha Nkwanzi maama we Muli Katanga nga ye nnamwandu wa Henry Katanga n'abalala bakeranga maama we kkooti ekyamufulumizaako ebiragiro ebimuyita okulabikako embuga oluvannyuma lw'abapulida be okutegeeza nti muye aliko bujjanjabi. Martha Nkwanzi yawaddeyo avunaanibwe emisango n'okusaanyaawo obujulizi mu nfa ya kitaawe. Ekitongole ky'ebyenguudo mu ggwanga ekya UNRA kisabye abataka bawangalira ku mabbali ga Mwasanjala obwa Kampala Entebbe omukadde ng'ekibuyeezana n'amasuba Mpala n'emiriraano bakonga basuubuza abakolera ku mabbali ga Mwasanjala oyo basooke bayimirize mu mirimu gyabwe Mwasanjala ono atereezebwe ng'eggwanga lyeteekerateekera okukyaza kuno abakungu abalala abajja mu ttabamawanga mu lukuŋŋaana olumanyiddwa nga NAM. Alan Sempeebwa ow'ekitongole kino aliko byatubuulidde ng'agambye nti enguudo 3 z'abatunuulidde okuli olwa Kampala Entebbe Express olwa Entebbe olukadde oluva e Kajansi okudda e Munyonyo agambye batandise okuziyooyoota ku lw'enteekateeka ya ttabamawanga oyo. Excavation zatandise okusima ebinnya omugendo oteekebwa mu mataala gano. Tukoze kyekimu oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway n'emmoja gyali gigenda mu maaso twongedde okuteekamu amaanyi okulaba nga giggwa ejja okuteeka amataala ku luguudo olwo kyenkana nagwo mulimu guwedde kubanga tuli mu kumbi butundu 96. Oluguudo lwataddeko essira oluguudo olw'Entebbe Road olukadde kuva ekibuye okutuuka ezzana n'okuva ezzana okutuuka Empala kulaba nga twongera okulyoyoota tuteekamu amataala twongedde okuzzaamu amataala twongedde okuzzaamu ebyali byonenese abantu bye bali bakoonye bibabbyeko ku luguudo n'okwongera okulaba nga naye luli mu mbeera ennungi ddala okubeera mu mbeera eyo abagenyi baffe gye twagala tusangemu. Abasawo abakugu bagambye nti maama ali olubuto bw'aba afunye akayisa akagema ekirwadde kya tetanus nga bukyali kiyambako okutaasa omwana we obutafa kirwadde kino nga yakazaalibwa. Okusinziira ku musawo omukugu Dr. Nicholas Mugagga okuva ku St. Joseph's Hospital agambye nti singa maama ali olubuto agemebwa ekirwadde kino ekya tetanus masekkati ga ssabbiiti z'olubuto 27 na 36 kyakuyambako okutaasiza ddala abaana bangi abazaalibwa ne bafuna ekirwadde kya tetanus bwe batyo ne bafa. Bwe gabadde ag'essaawa eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.